Speak for Mike yayise Spice. Aita Spice Dan. Ne bakuba oluyimba lw'eggwanga. Ate bakuba oluyimba lw'eggwanga. Yes. Ya Alien yabadde alinze nnyo nga yayina okusooka. Spice anayemba olulala. Yakuddemu wa yamutegedde. Spice omutegedde yakudde. Nawe ina suspect ukatungate kabere wako satu. Kati abayimbi okuvimbisa omugagga okusitulana ya nano Alien kwe kukuulamu waya. Kuba sound yaganidde ddala. Sound yaganidde ddala. Eriwa abayimbi abataasanyuse. Era eriwa abayimbi Alien olwaze no gye bali bone basitukawo ne bakola ki? Bamuviiridde. So tosobola nti Bobi Wine yasombye ng'ate kyali kyeraga lwatu mu kalulu akawedde nti ezimu ku bitundu ebyawa Bobi Wine akalulu Masaka yalimu abamulonda n'obukulembeze bw'e Masaka obwo bubadde nnyo bwa NUP okitegeera kakati we tugamba mbu yasombye ababaka be bawangula n'obululu bumeka because these are statistics. Matthias Mpuga yawangula na bumeka bakansala bawangula na bumeka aba MP abe 10 bongambe bawangula na bumeka kati abo bebazo okumwaniriza because statistically kiraga nti Masaka bawa abantu bebe yateekawo omuntu Sayi the final episode. Natusiwula sayi yangomera omusale oyingire mitawu y'ebyafaayo tiwasiwula sayi kuini aduha muthidala bonita okuyingira emitwalo 5 yepe emitwalo 10 emeza yakakadde kalamba anti Maulana ne Raini bakikoze kabawerekeddwako David Lutalo Eddie Kenzo Hajarunda Biro so abakasumba Bettina Namukasa n'abayimbi abalala bangi kokana ne bakomedians abaliko bayi sayi the final episode Gabi Wagidwa Success Motors Sky Peace Tours and Travel Ziwa and Sands Galaxy FM Comedy Store Uganda Afro Mobile Nesanyuka TV Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0757 oba 0705 tufuna ku WhatsApp plus 97362 nkwaliza kusema official najo sinzira kubanga atotulaba it's a new week mu mwezi ompya enaku zomwezi 3 bakiriza mu Katonda tubagaliza omwezi omulungi ate nona kulaba jirizo olulungi kale nolwayo tubaniriza mu kunako lwa Monday I think twice a month mbera na Uncle Junior wano Uncle Junior koze no olubuto sente naso genda ko mu gym abola bagala nnyo 6 pack nedda se omubiri gwange sigwa abawala bokola sente saimo nogejja olubuto njabala bangamba ate abakazi gwe ne bye baagala gwe kati aba 6 pack tebabalekaabo tebatera nkazi wala Junior wala obeera omukazi n'akwagala kesho nga kiyawo kyakusaaga saaga naga nkwagala 6 pack saimo tewali mukazi ajja kuleka nga ina sente mpoze kongo owunye ebigere obanga owunye enkwawa obajja kuleka babeera ne sente ne beerabira nti olusulugo baaba oyinza okukola olubuto ne weerabira enkwawa ne ziwuunya ebigere biwuunya nze waliwo omuwala amubuuzizza okwagala omuntu alina sente n'awunya ebigere n'ow'enkwawa tutuufu ow'enkwawa n'ebigere tebaafa ate abeere bw'ati so n'olwekyo yes sente banazo neewunyako bulungi okuwunya bulungi kyatteeka bannaye kyo kituufu funa ku budde gula ka perfume
bafaananeko bulungi banne okuwunya obulungi kintu kirungi ano omuntu awunya obulungi muganda wange naddala abakyala owunyanga apple naye onaaba okozesa kamufunza watermelon nga gwewunyanga kigaji binzeere butakuyamba waliwo omwana ajja nawe obulungi nakanga nogamba olaba awunye bwatyo ati perfume kintu attraction perfume ereeta nnyo attraction twanko omuntu akyawa omuntu ne perfume n'agikyawa nga weemuwunyire abantu amujjukiza ki ng'oli agyekubangayo kati nga buli wagiwulira tayagala kuddamu giwuliza bintu bibiri ebireeta attraction mu relationships bw'ogendanga ew'omusajja baako nekyolekayo kyanakujjukirirangako osobola okugenda n'olekayo gundi kati nze nina empale wenziteeka baba bazireseeyo drawer ng'oli asobola okulaba eya munne oba tatalaba tekirina buzibu kuba era siggwe asoose kyapa kyokyusa mu manya go gwaba yakisookamu buli mukyala alina okukkiriza nti ono omusajja sinza amusooseeko neiza nze amusembye kati gwotereka zaaki kijjukizo era nzejjayo ku remembrance nanga kale Sandula yagenda laba ono Joani yali ayambala 6 tuddako awo ffekka ne tufumiitiriza mukulu wange amukyaga amufumiitirize abantu bafumiitiriza ku ngejja wakwejja mu bwavu baana b'abandi betulidde ne tubalekawo nze nkolayo remembrance n'ogenda bwati n'obikkula kadrowajjawo n'omutunuulira noga kati obona olowooza yasoosa simudde ennyumba yozezze nga goli mu ntebe oga kale ne naluwoga bwe yali nolako musaasira kamaama ekyokuli perfume bane Pacific perfume gye weekuba kuba kujjuya tozikyusa bukyusa ate twajjula zino ez'abasama ow'e Canada n'akuleeterayo 2 n'ozikuba n'oba kakati bonna bakuzanya buli ali babeere bakuyiiya buyiiya kati basalimu eyataano anagikkiriza ate waba wakuleetera eyo 15 n'oyambukamuko tuli dada yaffe eya perfume eyambuka bwekka bweti attraction bibiri ebyo bikulu nnyo naye teri muntu agenda kujjukira nti omusajja oyo yali awunya nnyo enkwawa ate mu buliri era banna ekyokubiri abakyala bansesa bw'aba agenda ku mulimu yeekuba perfume kyokka abeewa katazeekuba ate bagenda mu bantu ati akati ate oba owunya bubi mu buliri perfume zandibadde nti ewaka omukyala tasanyirira teyeekolako kubanga ali waka ati baawa aba ayagala kati ebweru weekolerako baani ewaka ate woolina okulabikira obulungi anna omukazi okumusanga naye asize lipstick bwati lipstick eyo abonya naye atalina makeup na lipstick omanyi waafaanana ggwe sibuli nze ntera okuzuukuka ku makya nentunuulira omukazi neŋŋaana yoono tebabanga baswikize ng'obweru bwonna bumuweddeko nigwe abaana beekuba makeup era oba weemanyiza makeup mwemanyize ka waliwo omukazi nze nina omukyala gwe naleetako namujja mu bbaala nga mweru ogenda okukeera ku makya nga muddugavu muzibu ng'abulidde mu masuuka kyoba kati njagala beeru nakyolale owannakyo omulabira nnakuziwalawo n'abeeyerusa omulaba otya kamera eno terimba gwe mukwata ekifaananyi nga tutaddemu firuta otunuleko bwoti odde wabbali ozuuminga ojja kulaba naye kati abamu firuta banne waliwo abakazi awo ogenda abeera tiktok omukazi omusanga ku tiktok nolaba ekiwala kiwalabe mu firuta musange akalonda wa nkambo bannabadde lwaki onkoze ekintu ekyo so abakyala ekyo mukitegeere binnet at home nga bwe weekolako ng'ogenda ku mulimu newakalabika waliwo emisikaati egyo banne gye mwambala ku sande muwanvu bwe guti kati nena nno gwe naleeta ng'ali mu peti peti zikyaliwo omulembe guno nga ye wallahi ndudde okulaba ku peti yali mwasiimuulira ne muyita ne mugajjo wano jangu mbalimu 2 ng'obijjeeko sakumanyire wange wabeerawo bannamwandu omugaji n'emizigo gise gy'abannakyeyombekere ng'ali mu peti akuuma bugumu ati senga yaŋŋamba ebintu by'omusajja tobijjaajamya konzo si wano ogabo
Dangote Junior n'akabooza akatazimba ggwanga naye ate weekend nawe bwete bwerabise Saimo omanye omwaka gugenda guggwako naye nazeyo ne ntunuulira pulaani zange olina we wandika pulaani zo nga sina n'emu gye natu ate toli wekka n'abalala bangi Lawrence wakoze eki ekitanda wakimalayo kikiwazza omwaka guno kyensinza okukola Saimo kutula kondomu naye tewali kyamakulu tuli mu gwa mukaaga okutula kondomu zikutuka bukutusi abantu bakutula passport ffe tukutula kondomu nuka naye mukama nze nalyaki buli lunaku onoonya bika bigumumu nalyaki naye omwaka ogutuuka ne gugubanga tolina kyolagawo kyoko emyaka gidduka ku speed birthday nga tolina kyokoze eni gyeyanguwamu oyongera kukula ebbanga ligenda omwaka guno nakola resolutions wali oziwandiise nasooka wa motivation speaker tiba ne resolution zo tebawazewo this year is your year take it in the name of the Lord naye mukwano tugenza okuddaano mu implementation ne motivation speaker yenyini naye namusanze talina kyayongedde tuli kukiwano tolaba motivation speaker gumulemeredde kale atenze gwa motivatinga kasita twatuse mu gw'omukaaga anaise eremezi omukaaga mwe osobola okubako kyokola Saimo ng'ate gino omukaaga ginnemeredde awa Katonda teyerabira baganda ennume embwezaala naye nnezo ennume ezange ekisinga myezi mukaaga woba oza okusesaazo naye n'okiraba nga bikyaganya otambula kitegeeza nti mugina egiddako osobola okukola ki okukola naye nga byo si byangu kulikayo mu wiiki ewedde wiiki ebadde y'amaanyi nnyo tubadde ne stories nyingi nnyo nendoza kati kyapucapu gwadde wa musajja ewahaamu ekisayo kyagguddwawo mu maanyi tusooka okwebaza bonna Francis woloka video koyina oteekawo omusajja kengeri gyajjuddewo ekisaawe kye tusooka okwebaza bonna abazze ku kisaawe kwekisaawe ky'abannayuganda batandise okujja kuva ssaawa bazabadde 2 ekisaawe si kyahamu ky'abannayuganda ekisaawe kino bwe twali tukiggulawo abantu baawa endowooza zaabwe ku bisale bya tickets nga bagamba nti emitwalo 5 mingi abamu ne bagamba nti VIP 15 nyingi abantu ne bagamba executive boxes ziwera 5 zetwatunze ku miliyoni 10 nti nazo nyingi naye munaye Saimo Katonda mulungi hamu ayina omukisa ate hamu abantu bamwagala abantu bali balooza nti abantu tebajja kujja naye twagenza okutuuka nga executive boxes ez'emiliyoni 10 zonna zitundiddwa bagagga banne bakwano be n'abamwagala ng'omuntu bazigula tickets wabadde ba president wa FUFA bamagogo Omugagga Kirumira abatula ku lukiiko lwa Villa Mwami Mandela Professor Gilbert Bukenya former vice president Sekandi omukyala Adija Namyalo minister wa Kampala Honorable Bakabulindi omwami Magogo n'abagagga abalala Honorable Nsereko Bisigira ba MP wali abagagga b'omu kikuubo Donny Chris ne omugagga omuto nabo baagula kamba it was massive NBS Kisigira so ne bazannya abagagga n'abantu bonna abagula executive box so roughly waliwo bikadde si 5 obwo bukadde 5 5 buli mu bantu 50 bantu 50 bukadde obwo kakati VIP yali ya 15 ekyamazima ddala yajjula kubanga nze ate mwe nali ntudde n'abakulu abalala abantu bajja kati mitwalo 5 ordinary gye wandigee nti bo tebasobola be ba ordinary people bajja so his concert was a success era bw'olaba omuntu ayogera mbwe hamu kyamusaze butategeera na butalowooza na butafumiitiriza ekisooka hamu teyakola concert eno teyagala ssente si promoter wabadde ageneyo ng'agaba andi zirina byantabula nze babiŋŋamba nga Saimo gendako ewaha mumwagaba ssente sima omala okukola session n'akuwa obukadde 5 nengamba kati ate akola ekivulo ofuna ssente yagenda yamuwa ssente kati ate ze yamalira mu bayimbi bokka ekisaawe yakiriisizza kyonna abantu balidde emmere bonna balidde muceere ennyama ne soda nga wali weeyongeza kakati omuntu aliisa ekisaawe ekitegeera
omuntu akwate miliyoni esoba mu 10 naziwa abayimbi bannamawulire abaagwa n'abalamu babuloga abaagwa n'abaliko abayimbi abaagwa n'abaliko si buli omuntu yamugwa yawa sente yayimbi naye yakikola kubanga nti mutandikwa yali agala leeta Burna Boy biliyoni za sente naye bambi ndoza n'akitulamu kubanga ayagala nnyo Uganda nti bw'agenda n'aleeta abo abayimbi b'ebweru abaffe wano bayisibwa batya osegera so hamu tayikola bivulu kwagala sente yagaggawala mu mutima era ebyo nalabye abatategeera bulungi kwate bamumanyi yaga hamu byamusaze oyinza hamu waliwo ekikyamusala nagwe naye ngagamba nti hamu teyasoma katabo kwa jate reasoning and bakoze otya reasoning and reality ewo gwe nalabye akyo tolaba nti musiru oyinza okugamba omugagga azimba ebisaawe omugagga inazi accurate guno gwe gusosaamu okugaba mu covid yagaba miliyoni 15 era yali ayina kyayagala mu covid so abantu abamu bambi bamwogerako hamu tebamumanyi hamu yenga ye mugabi era bajjo yayogedde bulungi nti hamu y'omu ku bantu abasinga okugaba sente mu ggwanga lino hamu bw'omusanga ku lunaku olulungi akuwa miliyoni ezo bw'omusanga ku lunaku nga talina amwaku wa 2 ate tayamba basiraamu tayamba balokole talina ddiini hamu wa Uganda atawadde abantu bangi so bwe nalabye abaana abatategeera bulungi bambi n'abantu abali eyo abantu abamu munnange tebakyakola bintu namba yo wagunde ogimanyi ebyaki naye tebudde tebunnaba alabika nno yono oyo weeri wagu mukwata obuzane so hamu takyakola bintu mbw ayagala kufunamu esente azina mu bungi China mu bungi ze sente kitegeera so kati bwotandika okubalambu singa hamu yabadde ayagala kufunamu ekisaawa kina emyaka 49 abasiru abamu kyebeerabira onansonyiwa bavuma n'entegeera yaabwe ennafu emyaka 49 omanyi ne weeba toyi ng'ogisolooza emyaka 49 sente meka kati ate sayimo kiryaga nti lwoguze emmotoka omuntu bw'ogula emmotoka najalaga sayimo enfuufu ya boda egenda kukuba sayimo bibiri tebikwatagana you can't senti ali mu losi ng'ate ayina ekisaawe emyaka 49 hamu ne bweyagala ku kisaawe ekyo asobola gamba nti ngenda kutegekeramu ebivvulu buli wiiki ani amugaana wabawo omulokola akimupangisaako niwabawo omulokola akimupangisaako kuba bujingolo lyabadde agenda kololo yes kati twalina namboole tebaguni takyasobola kugenda ate jukira yalina kapeti bagikirizo girinya kapeti bagikirizo girinya kati agundi abadde yagenda Kyambogo kati mumanyi diru ziri awo zagenda kufuna ekyo nyasobola ofuna enkuŋŋaana nga 5 omwaka kati abantu bakola investments nga siza leero hamu sente sementi gwatadde ku kisaawe yali asobola ozimba apartments meka sementi gwatadde ku kisaawe n'emitayimbwa yali asobola singa yali ayagala kufunamu so people visionary nti gwe obwongo bwo tebunnakulowoozesa nti omusajja alina ekisaawe emyaka 49 kiba kitegeeza nti hamu bw'azaala omwana we leero agenda kubeera ajja kusolooza ekisaawe ekyo isi kiriko amaduuka agasoba mu 10 ezo yatandika dde okufuna sente naye abantu balaba kintu kya kisaawe kati nze nkugamba kimu bakasitoma abasooka balokole ekyo nnyo pasa byo yagamba pangisa nambolo bakadde ekikulu ekyo kuri cricket over bagenda girenovating so alternative ina kubaki nakivubo ate nakivubo ina obutebe abantu badde bagenda cricket over ne bayimirira katude people can sit well ati goera gwirako wa wosobola yagala kisawe kyonna obo yagala kuba obo yagala gwe kyosobola kyebakuwa kati ye yafiiriddwa hamu yabadde agala ekintu ekyo mu marketing for him he wanted people to know ekisawe kyo okulaba beauty y'ekyo kyakoze ekisawe nti bakigula kyova nti bale buli agenda ne babatwalako mu gym babatwalako mu ki kulaga abantu kwanga hamu talaga mwemwe kaba na Uganda hamu amanyikiddwa ku Afrika yonna nga billionaire uchegera alaga bagagga banabo ku Afrika nti ebintu bino bisoboka kati gwe hamu bwo mugule edingira mu Uganda obo mukakkanyiza chegera ali ku international level kakati n'olwekyo ababadde bagamba abawiba amagezi n'omubuuza wateeka komeka amayenze nava ku bagagga siwa bagagga amagezi gensolo okuwa abagagga gali ago kumpa ku sente kyokka oli munaku goloza bw'okwata emitwalo 5 n'ogulako malaya weebiri
nakusala oluzaba abantu batambulira mu kusalwa wadai na mwetano lunaku bwe nagulako malaya nagamba banaye ebintu bisala malaya ona asaze talina wadde otuzi ebyo si byetulimo poverty mentality kwabasiwo bunyi mwakulira mu bwavu ensi tekyatambulira nse kankubuulire omusajja alina Benz owa boda n'aveeri n'agitomera yalina Range Rover ffenna abaali mu mamotoka amala ne tukwata ku tamanti amusi n'omusajja afuluma Range Rover n'aga owa boda kakati gwe ettala lyokka lyotomedde ligula boda nya kusonyiwe ala akusaasire ffenna twati naye nga buli ali mu taxi singa abadde nze mbadde nkikuba ebinnyo naye abantu abamu munne tebakyatambulirwa mu kufiirwa na kufuna baafuna dda ala abasaasira bagagga mu mitima hamu takyanoonya sente ku nsi akola byalema balala because era tebyasoma Maxwell's laws of hierarchy. Maxwell yakola hierarchy y'ensi eno omuntu wobanga emmere ekyakusombowa ng'okera ku makya nga tolina kyolya nga basic needs okera ku makya tolina kyolya basic needs mu nsi zikyakusombowa then oba mwavu naye sayimo bw'omala nti kati okulya wakumala wazimba tokyasasula lenti kafiisi k'abaana okayina security ebyo byonna bimaze kati ngodda ku security bankuumye batya n'obugagga bwange be bantu abayina abakuumi kubanga yo okulya tekikyali kizibu naye kati yeeraliikirira abantu be bantu abazimba ebikomera ne bateekako barbed wires kati ekizibu kati ekyo bw'okimala ng'era oyambuka ku level endala kati hamu aliko kye bayita self-actualization ye muntu okuba nti takyalina kyeraliikirira mu nsi wabula azimba ligasi ali mu kukola kyanaalekawo yes kyova bahamu buli wabayogera agamba tukulaakulanye eggwanga tosobola kugamba nti ogenda kulaakulanya eggwanga nga osula njala ate okulaakulanya ani kati ye mutakyasula njala obugagga bwayagala society ebukole ki kati be baba osanga balina ze foundations nga ba Bill Gates abo musajja ne baga nti agabye scholarships mu Africa kati gwe notandika okubisaamu gwomunaku singa mbadde nza wabadde wanyumirawo mizigo mu sente zino awo tebakyazimba mizigo so it was a success for him abantu bazze kuba abantu baga tebajja kujja sente nyingi ne bazanya bana Uganda abazze olw'okutegeera nti ekisaawe kyaffe era abagagga abalala balabire ku hamu kitegeeza nti tujje eddimu ly'okwagala ebisaawe kituufu gavumenti tetugenda kukijjako omulimu gwayo kwazimba bisaawe naye naate naffe singa tugattako kyandisusse okugattako kwaffe tulina obutaagaliza bonna abavuma hamu bannayuganda naye nze kyeŋŋamba abantu nti ekisaawe kya hamu oba tokyagala kwata nnyoko ne famire yo nammwe muzimbe ekyammwe tujja kujja mwekolemu omulimu gukira ku makya ogambe nti Simon Junior nze ne famire yange tugenda kuzimba naawe tulabe ku kikyo embeera y'okwekakkanya terina gwejja kuyamba mu kulaakulanya eggwanga tetugenda kulinda bazungu bave Bulaaya Simon tetugenda kulinda Bamerika ffe nnyini ffe abalina okwekwatira mu ggwanga lyaffe hamu bwe yatandika ozimba ekisaawe bagamba talina ssente era takisobola kwa kapeti yokka eri mu biliyoni 5 eyo gy'olabe artificial osegera ne bagamba sente za President Museveni mu sente za gavumenti osegera kakati ze njagala ombuulire muntu ki twasooka nakugamba nti akasaawe kakoze katono spaces omanyi bannayuganda buzibu baffe buli bwe buti nze njogera mazima bwenkera ku makya nenjogera ekintu bwe bakudisprovinga ngaoyogera kyetwasooka okwogera nti ekisaawe hamu wonna yazimbawo amaduuka space y'ekisaawe yakizimbamu amaduuka kati ali mu kuzimbawo kasaawe twagenza okutuuka munda ng'obusaawe gunene ng'ekisaawe ekinene kuba kituza abantu emitwalo egyo akali lwapakati ffe bannayuganda tuli balungi mu kwetonda ekyo ne bagamba talina ssente okisegeera era kijja mmulemerera ne tujja mpola mpola ne bagamba ti ebisaawe tebisoboka ng'akizimba ng'ani yakimaze. I think that is a success story for him. Ate nga kizimbiddwa bannayuganda. Ate nga kizimbiddwa bannayuganda. Kakati bannayuganda abakolako abayina emirimu. Teri muyindi, teri mu China yazimba kisaawe ekyo. Bali bannayuganda. Ku ssaawa y'olwaleero abantu bafunye emirimu. Babawunsa abakuuma ku kisaawe. Baweyita abatusavinga.
ba security abakikuuma abakikolako abagenda okukola mu majimu abagenda okukola mu volleyball abagenda okukola mu basketball aba ICT abalaninga VR kwa ekisaawe kyekisoose okubeerako VR mu Uganda. Ekweri Kuliko VR isi ekina VR badde babirengerera Bulaaya mu Old Trafford yabibaleetedde wano butategeera na butasiima. It's the first stadium in Uganda okubeerako VR. Era golo bwenwa teri kwekuba bikonde na mayingi tugenda wali ku kamera n'ebitaala biramu esige omupiira naddengula wano ekiro ebitaala biramu ebitaala byo biramu kubanga omupiira wagula byekiro okisegera kyekisaawe ekisoose okubeerako executive VIP ng'efaanagana ey'abazungu firiji mweri mu VIP osobola okwefumbira kyayi ebyo cappuccino mweziri esi weeri wali toilet weeri ekisaawe sebo kirina sinnagendayo naye ate saagala osusse kubanga kikubulira ge mazima temwakirambula Junior siganye naye toyogera ekitali ate ekizibu tewakirambula ate asese weefumbira nekyali cappuccino mweziri era batwadde befumbira kyayi ne firiji buli kimu ne TV mweri nekivuna nti kati otuddemu executive sebo girasi za bulletproof teziyita mu masasi omanyi blaza kyayimole kanjogere ekisayi kya blaza wange nkimaleeyo blaza jakubesi simanyi kikusasa ate nga byenjogera bipi blaza jakubesi muganda nva ku kisayi kya blaza wange ekisayi wama kiriko lumuzize basulamu kati osekachi kama jakubira senyasi sokoje wateka bulletproof ngasa wamecha kiriko yaddala wamecha kiriko hotels rooms teri wojja mu kisaawe tofuluma wobo yagala kusula ng'osula kati denda babasiru lwaki ekisaawe kiriko amaduuka modern stadium zonna kati weziri tukyazimba bisaawe mu bisaalu kigira abantu bakola ne bagenda ne twagala mu kibuga wetuva ne tugenda ne tukola ne tuddeyo ne tukola engoye wotuuka mu kisaawe tewetaaga tefuluma ogula engoye kigira tewetaaga fuluma multipurpose stadium kale ekyo katukivuddeko naye nga alien skin abayimbi mbebaza kuma tewali gaali era security enjebaza omuntu omwe yekagwe twakiriza okujja ne gaali ye alien ali pazo ya daka abani yabadde avuma alien skin anti alien skin yababye question ne bagenda ne bakuulamu waya nebya sound sabite abayimbi bennyini be babadde bakuddemu sound abayimbi be babadde ba technician anti be babadde mabega back stage be basobye ranza abayimbi babiri babangambye be basobye bajje ko alien skin atuuka alien skin treatment yabadde endala kubalala kyekyasinza okunyiiza abamu kati ngone yayimba enkudi kubanga ye bambi mu kutuuka bamwaza omanyi abantu abamu bayimba ennyimba nga zibasinga obuki kati ajja agaba bapolisi tize yayimba enkudi nga yebazi bamumanyi yayimba enkudi ani abadde amanyirira pazo bisinsiya nze pazo mumanyi erinnya olimanyi n'omuntu mumanyi bulungi fe twabadde tetumumanyira liri pazo tukwetondera okukyekinga kyeka kyekyamunyiisa kati abayimbi balina guno omuze balowooza abasecurity bali abasajja babeera mu barracks omanyi nti mu barracks baddamu ne babalaga ebifaananyi bya president ne vice president ne baminister baleme beerabira ati barracks libanga ssomero yono temumwerabira bamulabako ddi omusajja ali mu barracks emasindi tamanyi kigenda maaso mu nsi enkyukakyuka ezakoleddwa mu gavumenti yabazimanyi kati prime minister yakyuse okumukwata ebitogira isi kala alina okujjukizibwa nti bannaye prime minister katuyina omupiira leero tulina mukyala babazaayo wali mu holo ne babagamba leero prime minister aliko omukyala banne mumulabye yono temukwata ebitogi kati liri pazo yajja kati liri pazo alina oluyimba lw'enkudi lwe luliko alowooza bali bakolaki era kimanyi abantu abagizi balinze ye amuliri pazo kyayakyoga lanka kitugani sujiu kaputeni sujiu meja don't disturb us go Bwekwaga atoyeki kati obusungu gye yabujje kati alien skin atuuka ne gaali ye jjukira ebiragiro ebyabadde wali engeri gye twadde ne ba VIP bangi military
kuluno yakumye kyenagamba luli sayimo nti security on a very good day nga yasasuddwa bulungi nga they are happy they do a good work. They did a great work yesterday. Tewali gwe babyeko simu, teri gwe baakubye nga twadde n'abantu emitwalo ng'esatu ne everybody ate wakati mu kibuga. Kakati etteeka lyabadde ligamba tewali muyimbi ajja na ggaali. Omuyimbi atambule yekka. Oshegeera eggaali zikola ki? Abo bokka abaali baagala eggaali baatuukirira mukulu wange Yasini ne babateekera tickets. Nti oyagala kuyingira n'abantu bameka nti 5 tickets zizino. Era nga mu bitabo gye okwewala kwatwadde n'abayimbi abasoba mu 10. Singa buli omu yazze n'eggaali ketugambe buli muyimbi atambudde n'abantu 5 bandi badde abantu. Wangu mawa nakivu yandifuuse train. Yandifuuse ki? Kakati ne tugamba nti kati alien skin mu kujja n'eggaali n'asanga ebiragiro ku gate ne bamugamba nti gwe tusooka mu briefing naawe. Briefing majje kitegeeza nti ketusooke tukwekkaanye as we wait for other orders to come. Stay put. Beera. Kakati alien n'anyiga n'akubira baba Yasini namugamba owange nze boss ndi wano ninze banindisa. Kyaneewunyisizza baba Hamu ne baba Yasini bennyini beesitukidde ne bajja bamukima. Alien w'amaanyi. Ne badda mu mboozi z'abagagga kwagalana. Sibanya alien alina bugagga ki naye bamukimye. Eggaali ye yonna ye muyimbi yekka. Kati bano nalabyeko odo akuma palaso. Mbangambe era na alien yamukubye. Ani yakubyani? Tiyakubye yamukubye. Kale wabadde wakavuvuŋŋano osegere. Tono na mukolo gwaffe sayimo. Leero sijja kolera bantu. Ane ebibuuzo by'obuuza. Lwaki tuleka programu eno n'enjivuga? Saabaddeyo. Wabaddewo wamma akavuvuŋŋano akatono. Nga kamukavuvuŋŋano ako ki ekyabaddewo? Abaalien n'abapalaso but we handled it. Ne Uncle P nebaza obuvumo bwe yayolesezza. Yamaze n'ayita mu baalien wakati. N'abaana baabamu. Okay, tukaveeka as security we handled it. So, badde omanyi ombuza. Conversation eno okufulowinga. So kuluno nebaza nnyo security. Kale akasoka okole ku ssente maama. Ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. SMP Tours and Travel Natela ekulitide double experience 2024 Queen Elizabeth National Park ne Fort Portal je tugenda okulambula ku Queen Elizabeth National Park tugenda kwa ne game park driver butua ku Kazinga Channel road trip garako ne sightseeing ku Fort Portal tugenda kulambula Semolik Hot Springs Mount Rensoli Slope Over tugenda kukyali olubiri lw'ettoro amabere ganyina mwiru caves ne falls zo no more anakula tent camping singles ojja kusasula emitwalo 5 ate kapo mitwalo 65 oyagala ruumu singo ojja kusasula emitwalo 85 ate kapo emitwalo 95 wakati wa 2 paka 5 Juni 2024 ennaku 4 n'ebiro 3 nga tuli mu kulambula.
egenda kuba Matazi Week nga tujjukira abajulizi atanagenda mu trip eno wajja kuba akalulu akajja kukwatibwa akatutwale Canada olibeera omukuba awanguza abagenda mu trip ye Canada eddako kunono transport park entry fee ne full board accommodation yonoko kuba essimu 0759 793 767 oba 0785 597 307 okumanya ebisingawo oba jangu July ne Complex Loom Street Kampala Uganda etegekeddwa SMP Tours and Travels. Let's explode. Kale tugende katono wali kati abayimbi okuvimbisa omugagga okusetukana ya nanonalien kwe kukuulamu waya kuba sound yaganidde ddala sound yaganidde ddala eriwa abayimbi abataasanyuse era eriwa abayimbi alien olwazeno gye bali bo ne basitukawo ne bakola ki bamuviiridde osegera nga bo ekintu bakitwala tu personal era ono liri puzzle yatumiddwa butumibwa kubanga ye kati takyaswata ayina oluyimba olupya ate kati naye anoonya breaks lukwalu yabadde upcoming ali puzzle yakubadde agenda ogule emmotoka togenda kuba musajja wange nga ndaba ayagula agenda ogule emmotoka akola concerts mekezireta abaleta nakola naye nga kati ayina enkudi festival omuyimbi bamulabira ku concerts zakoze nakola meka kala kutukaleke musajja wange muleke yawo era mulese kati akalala ekyawa tukitegedde ani ateeta Rema ku stage nga Kenzo yakavaamu abawagizi batandika okuyimba Kenzo ne Rema bandabikidde nti basooka kweteesa mukazi watu n'okuyimba kwa mulemye kyotayagala kukkiriza kubanga Rema Kenzo we yamaze nga tunagenda awo gondi fameka abali ku stage ayita Spice Diana ali bakulimba lw'eggwanga alien ajja anti kakati alien skin yabadde alinze nnyo fike fameka yayise Spice ayita Spice Diana ne bakuba oluyimba lw'eggwanga ate bakuba oluyimba lw'eggwanga yes alien yabadde alinze nnyo nga yayina okusooka Spice anayemba olulala yakuddemu waya mutegedde Spice omutegedde yakudde nawe ina suspect ukatungate kabere wako satu cho all ni all also walagana muyimbi wa all ni all yezo waya zabadde zakulibwa mukuva mu ntandiko nga bayise Spice Diana ayimba omuchere ate gojje zo waya zabadde zakulibwa kwa wado politics yabadde ku stage awo chovora ye big size yabirabye nayimba mangu nakola ki nagenda manyi big size ye mugezi kale wado so abagala okujja ne ba DJ babwe ne banajala okubaza DJ Michael he was the best performer kunze yakikubye Michael wakubye abantu shiba ye yaganyo genderi nayimbira kono ku stage nayingira wansi ku kisawe kale ku wansi wa kisawe nze performance yasinze okunyumira yadi ya Palaso na mchala nakangobi nze nagitunulidde performance eyo n'omutwe ne gunnuma nze ekyokwevulunga mu ttaka kye kyanneewunya byonna kolabo yo twandigikiriza ne bino byekwevulunga mu ttaka byabalabi abadde balina okuyimba baali asinga babadde nga abeeguddeko yo bambi Uncle P n'okufukamira wansi ne beebaza Katonda kwegamba nze nalabye ebintu ku kisayi abantu bonna banne batongoza ekisayi kye watulekedde emboozi nnyingi emboozi yo nnyingi ku kisayi nze nabadde nagaye ndaba bulungi ndaba bubi ate kiri tewabadde mwenge nti nkami n'omuntu neyeevulungula n'akuba sama nga Uncle P naye bimusobedde naye anyway it was a nice performance. Yeah, full figure ne Palaso. Yeah, very beautiful. Yeah, very beautiful. Actually, it was the iceberg on the cake. Na yo costume wajirabye. Na Uganda. Beza no mugagga nyine kisawe. Performance.
yamulese ali waggulu agambye omuganda muleka ayitewo baba kakati tubale tukyali ku Rema banne Rema natuka mukazi wattu okuyimba abaana batandika okuyimba kenzo mukazi wattu oluyimba ne lugaana nava ku stage n'agenda ku luno Amuza yakomye ku mpisa yabadde mu VIP Amuza naye tusaba abantu nedda namwe temukisussa lwakuba ekyalema Rema ye tekijja muvaako nyenze simanya atani yakikoze wabula olina ekipawa kenzo ndi wenyini kenzo ondi munda mwenyini kenzo ate agavubuka gabeerawo kumpi n'atambula mukazi wattu n'agenda kasa sente za muganda kasa yayimbye oluyimba lw'eggwanga yayimbe bulungi yimba lw'eggwanga nnyo anyway General Enze nagalira production thank you Bushington ne team nawe mwakoledde awamu yabadde mirungi ba gola saaso bodde mulaba n'adde enkooye n'abayimbi okutuuka mu budde bambi abayimbi naddala kano kwe baakubya aka rapid nga mulina okuba nga mubaddewo it was beautiful yes awo tuvuddewo twava wano ku Friday nga tuli Masaka Saturday omukulu wa bed one kaavaayo agamba talabanga ku mukolo gulina feesi mpya mu Masaka ng'ogwabadde kuliiko muwaane nale mu kusomba abantu abaana banno basomba abantu ti baasi zabadde zeewuuta bwezi yes nga bwe nagamba luli Bobi Wine ekintu kyeyakola kyamaanyi yayina abantu bayitirivu kubanga okukkiriza nti yasombye kitegeeza abeta sobola ku refruiting and the fact that abantu babaddemu politics tosobola gamba omukulembeze wa kibiina omukulembeze w'ekibiina Bobi Wine alina ababaka bameka mu Masaka ayinza baweze 10 mu Masaka ayina omukyala ayina owa Site Kibanya Kabonera Nyendo Mukungwe Kalungu Zombi ogwo gwe mukaaga alina waliwo Kanyike Musanvu waliwo gendo ono kati wadde yakisala nagenda mu Piero yu dokita oyo alina Bukoma Nsimbi zonna 10 ndoza n'abalanga babiri byennyinza obbanga ayina ababaka nga 10 mu Greater Masaka 12 ku babaka nga 25 babiri bakansala bameya so tosobola gamba nti Bobi Wine yasombye ng'ate kyali kyeraga lwatu mu kalulu akawedde nti ezimu ku bitundu ebyawa Bobi Wine akalulu Masaka yalimu abamulonda n'obukulembeze bw'e Masaka obwo bubadde nnyo bwa NUP okitegeera kakati bwe tugamba mbu yasombye ababaka be bawangula n'obululu bumeka because these are statistics Mathias Mpuga yawangula na bumeka bakansala bawangula na bumeka aba MP abe 10 bongambe bawangula na bumeka kati abo be bazzo okumwaniriza because statistically kiraga nti Masaka bawa abantu bebe yateekawo omuntu yenna tosobola gamba nti tulina ebitundu Butambala y'Abasiraamu era ne baba kutenda batya tuyinza kutandika gundi kirabo kya Mwenge Butambala obebbaala odiba nagwo kituyita cultural concept kikulu nnyo mu byobufuzi Masaka eno ebadde yeeyise etya Masaka ebadde opposition nnyo era erumu president yayombako n'abantu be Masaka nagamba abantu be mundeetera sobola kukola ki sobola kukola nabo so ekyabedi bwanika yayagadde kwekwasa kubanga naye amaanyi ga Bobi Wine ge gamuyisaamu nga yesimbyewo emirundi yenanga agudde he lost 4 times yayina abantu emirundi egyo mpaka bwe yagenda wa Bobi Wine ne bamuyamba n'akola ki naayita ekyamazima ddala kyo tulina okukikkiriza nti Bobi Wine ogenda e Masaka n'abantu be yafuna oba abamuwera okaaminga sina Masaka wokka nze bampitako awo ekyengera naye abantu bavaayo mu bye baali bakola bajje balabani Bobi Wine so
yabadde judgment de Masaka era kyeraze lwatu buli omu waagwa naye Bobi Wine kye yasinze okulaga nti opposition leaders oba abakulembeze mu opposition ababadde balowooza nti Nuupu enafuye mu butuufu Nuupu tennanafuwa mu bantu kubanga ne boogamba nti basombe mu kalulu akawedde Bobi Wine alina emiliyoni ezo ze baamuwa zaali ku mwezi ziri mu Uganda omuntu alina emiliyoni 3 million people nga bali mu Uganda nga be baamulonda last time era you expected ku kaleke tumuweke emitwalo 3 jejazo mwaniriza ki e Masaka tebalina we bakiwandiika nti omukulembeze waaba agenda mu bitundu ebirala President Museveni waaba agenda gy'alaga baminisita tebamuwerekera ate bamuwerekera atambula yekka konvoyi ye ebeera n'emmotoka mmeka tekina we kyawandiika nti omukulembeze bw'aba agenda mu kitundu talina kugendako na bamwagala n'okugamba nti okusomba obusombe nti kale yasombye nakyo kikulaga yasombye emiti n'okusomba era nakyo kikulaga yasombye emiti era bameka abalemereddwa okusomba n'Abedi Bwanika basombe kuba Abedi Bwanika n'empuga balina omukolo gwabwe balina Thanksgiving ya mmeka nga 24 ke tulabe naye twagala abasombe tulabe oba banajja kwasi bajja kujja ya ke tulabe anti nga kati tulina comparison nti Bobi Wine baamukuba entiisa kukuziika n'abalaga nti game ena agirimu because Bobi Wine kati amaze okulaga nti bwe kiba ky'abantu kwa mwami Abedi Bwanika yaga Bobi Wine tajja kudda Masaka yazze n'agamba nti bannamasaka tebaagala besiyaga okitegera nawera ovulu Honorable Namboze yagenza ajambadde n'agamba nti fe abasiyazi twayambadde ezaffe ne pampa mweziri muntu omwana oyo okitegera era Honorable Namboze n'ayimba oluyimba nti ofunda n'omubi akugondera nti yes ababaka ba Nuupu babi naye ate Abedi Bwanika ye bunyoomi n'akamanyiiro ke kamusumbuwa kati baamulazeeko okitegera kati ketulabe Abedi Bwanika ne Honorable Mpuuga nabo ku Thanksgiving yabo baba n'abafu ukosi basobola okufuna politics is a game of numbers it's a game of numbers Saimo the end justifies the meaning teri muntu agenda kugamba nti Saimo wabonaabona nnyo ne bw'obonaabona emirundi 10 nga toyina ssente the end justify oba sente ozifunye otya oba ozifunye otya oziina kati ye Bobi Wine oba abantu oba yabalonzeewa oba yabaleese yabadde nabo fe tuliwo okulaba bazze era nga twabalaba ku Pierre Oyungera abe Masaka n'abe Kampala yabadde abaawuliraba yakabedde national idea nsobola omumanya kati nze embeera wano nsobola okumanya nti eno face mpye eno nkadde omanyi nti abantu bangi nnyo babeera mu Kampala ne babazaala Masaka nga nze kitegeeza wemba nyenze Masaka mba mugenyi stupidity butategeera na bufunda bwa bwongo kati Saimo kuba nti obeera Kampala tolina kyalo kyamu aze ndi weruweru oba ogenze Luweero oba mugenyi era okibaita abantu abasinga balondera na gye babazaala do you know that abantu abasinga bewandisi nono mukubala wana abantu abamu bakwata family naga kanji tikege ne makaga ngode sinagayingira omanyi nti mu kalulu abantu balondera mu byalo Kampala ebankalu kitofu kati are they voters or visitors Kabedi yandigeti bano si balonzi most of the people who go is Bobi Wine babazaleni and they have a say in Masaka affairs otegera kakati ekizibu ky'oku owuninga region kyekyo Bobi Wine yabalaze nti bannamasaka beetegerera era bannamasaka ekituufu bakimanyi bannamasaka bamanyi ani yalya n'ani ataali tosula gamba nti Bobi Wine nze sikkaanya naye ne that was a success Jenemuke yagende Masaka era ne bamwaniriza Bobi Wine yageze Masaka era ne bamwaniriza okitegera akati ketulinde empuuga bakola omuntu yabuuziza ekibuuzo somwe bakinaavaayo bulungi wabanga abantu we are going by ensonga ya Honorable Abedi wabanga abantu abadde Masaka sibe Masaka nga waliwo omukolo gwe tulowooza nti gwe badde balina okubeerako kuba babaddeyo emisinde nayo tebabaddeyo kati abantu b'e Masaka babaddewo abantu b'e Masaka
ya bedi ketumulinde yabalete kugugwe ayino baleta naye mobilization bali ku mobilization ajja baleta eno bijoni ebyo nanga tubitaddawo waliwo ebibuuzo bibiri now when look at Honorable Kyagulanyi as a leader ngomaze okuproving a point because he proved it ti amaanyi weegali n'abantu bampuliriza ng'ekyo kimaze okuggwa kikyazaako ku relationship editoriating eyakkakkana wakati we n'abakulembeze abo naddala bakulembeze banne tekiri mu interest ya Kyagulanyi okuzaawo enkwatagana ye ne Honorable anti naye ate yali waggulu because Honorable Mpuuga yakola dde ekyokusalawo yerangirira dda kuba president Abedi yemulangirira teyaliwo ye but naye Honorable Abedi has done more harm than good Linda gwe balangirira teyaliwo yabyegaana kubanga kakati right na Abedi yemwogezi we tamusutamulangirira anti kakati Abedi byayogero na byegaana Lubale w'omulamu tasamirirwa kiyinza okuba embeera gyali musawa Lubale w'omulamu tasamirirwa I understand you cannot differentiate Abedi's actions from Mpuuga's actions owekitiibwa luli twali tumwagala nga tannagwamu katwewungu ka Abedi ono Abedi amukozesezza ensobi nnyingi n'okutuuka okwerangirira kuba president mu fashion bwetu gwe bwa president babwerangirira kabalaza bukusanze nova erimu nnimiro mu nsiko noga Abedi kati yogera tiyamugamba tolina proof yakyo kale ono yabyegaana asoba yamugamba n'ekyo kyogeza osusse ne kasootumaliriza omusajja tujja tereeza oluvannyuma kakati n'olwekyo omuntu bwe agwa eddalu tekiri mu interest y'abo abaliwo okulimujja kwabula bamutwalawa butabika kati Abedi bwanika ne mukama we Mpuuga bali mu kyetuyita political limbo mwembi office tubawo ne political limbo tolerant the dead should be lest to bury they are dead abafu bazike bafuba nabo ne Abedi oyo yabeerako mu political limbo nyamala n'avaayo n'azuukira so ekyokubiri decision Bobi Wine gye yakola okugoba Honorable Mpuuga mu party ebadde justified by ebiri mu parliament today ffe twali tumanyi nti Bobi Wine awala na Mpuuga n'ababaka abasayininza emikono okujjako bakamisona Mpuuga gyali mu parliament babawalana kwa luli tubadde tugabe ni UP bawalana ani leero kuliko n'aba DP abasayininza kuliko n'aba FDC kuliko n'aba NRM kitegeeza kyekikola Mpuuga kye yakola kibi nti ne banne baatuula nabo mu house yemu bamufuddemu oba kitegedde nkiwulira ekintu kino Honorable Mpuuga kye yakola kyava mu kuba nti Bobi Wine yakirimu kyamuvaako kyagenze ne mu house gye batuula kakati twabagamba ababaka mwasayiniza emikono ku bye mutategeera eki ababaka abambaga basayiniza ku kibatategeera ababali mu mpalaniraako bingi bwe bituuka mu kulwanisa obuli bw'enguzi mubadde mujja kubuuza ababaka mwakolawo ki nze Uganda kye kinneewuunyisa bwe batuuka okukwata ku bali b'enguzi babagobe mu bifo nga mugamba kati mubawalana kati tukole ki mulwanise ebituufu ate kikyamukiriwa sente gwe bagate bazitwala tebakkiriza kati omubbi talina tubuulira kyakkola tosobola kukwata mubbi nakulya ne poliisi gy'oba omuloopa okutta omubbi sayimo ekyalo kize ng'omubbi agamulaba mmwe kyalo mmwe musooke muninde mumala okumalawo bino ebibiri omubbi tukwata muki so kakati Honorable Mpuuga kye yalina okukola ebintu byonna ebiba byakolebwa mu parliament nga ne b'otuula nabo mu parliament banno bagukusalidde kiba kitegeeza tulina grounds morally to challenge your act omanyi let us not debate the reaction but the actions of people. What was the action that caused that? Okuba nti Honorable Mpuuga agobwa mu party right now nga ne sensa motion egenda kuyita ba commissioner babagobe sina Mpuuga yekka bonna n'ab'enalemu naffe ab'enalemu abaffe tujja kubagoba singa emikono giwera ayinawo 150
Betuogerera. You think all 150 MPs bamuwalana? Kisoboka. The act is obanga they signed out of ignorance. Byonna tusobola biruling out. Buli wolaba abantu abangi nga bakuwalana kya kitegeeza gwe mubi. N'obulwako n'owuwo. Go opposition nekukyawa ne government. Parliament ya 529 tebannamu kyawa opposition ne basayininga n'aba government kati gobaawa. Sayimo singa mbeerawo enaalemu nenkola ekintu n'owabeerawo enaalemu omu nankondemminga kiba kikyamu kyemba nkoze. Ekisege so kakati egoism on abedi bwanika akozesa oli bambi ensobi oli si muyombi oba kino nakyo kyavaawa kakati abantu tebayina omusajja abalaze mwamugobe Masaka zeeyo so nze I believe ekintu ekisobola omalawo ebyo byonna Honorable Mpuuga kwe kukkiriza nga Honorable Namboze bwe yamugamba nti twali mu meeting nokkiriza okuzzaayo ssente kyatubuukako ate nga ssente ozikoze eki kati no Honorable Namboze yamuvaamu. Ebyobufuzi bya Uganda bannaye minisitule y'ebyobulamu nga bali wamu ne UNICEF ne PEPFAR bagamba nti baleese enkola mu nkola eno bakubiriza gwe alina chronic diseases HIV and AIDS olina sukaali olina pressure abantu abamu badde mulemererwa okubeera nga ate mufuna eddagala lyammwe olw'olugendo olunene lwe mutambula kakati bagamba batya kigenda kwanguyira nnyo kubanga osobola okubeera nga ate ogenda eri gye badde ofunira eddagala n'obabuulira owa bwe basobola okuba nga bakuteera eddagala lyo oba bo ne bakugamba nti okulinaanaawo eddagala lyo osobola okuba nga oliteeka odifunira wano ebijja kuyambako okusobola obutaskiipinga nnaku zo z'olina kufunirako eddagala oba okuskiipinga ennaku nga tofunye eddagala okuba tolina transport kakati bagamba nti ennamba tuli bagita drug refill kakati ennamba eri ku screen awo gy'osobola okuba nga okozesa tiŋŋamba ggwe ng'oli mu diaspora oba oli bweru wa ggwanga naye mama alina sukaali alina pressure naye nga bajada afunye eddagala walako aba HIV and AIDS osobola okuba nga ofuna ennamba ey'essimu n'obako n'ogamba nti mama wange abadde eddagala alijja wano tuyinza kulijja wano oba mama wange eddagala abadde alijja eyo naye musobola ku pharmacy efaananaganako bwe riti then ne bakkiriza okuba nga bali kuteerawo kale kuba ku nnamba ey'essimu ebisinga obeere nga tubitegeera Junior. Principal amaanyi gagajja mu delegates conference ya NUP ba delegates be bamuwa obuyinza ekyo tokyerabira kakati ye Mpuuga amaanyi gagajjawo mu bantu abaliwo abatayina katulinde naye gajja mu pate katulinde gundi ye tulabe ekyokubiri twawule ebyobufuzi n'obumenyi bw'amateeka. Omuntu bwabba ssente teyeekweka mu pate. Ebyobufuzi n'obumenyi bw'amateeka byawukana. Ng'omusirikale akubye abantu amasasi tetusobola kugamba nti UPDF mbi. Ono aba asiiwuuse busiiwuusi mpisa ng'omuntu. Mpuuga byonna bye yakola yabikola ng'omuntu. Tiyabikola on behalf of his party. Abantu b'e Masaka si be baabimugamba abikole. Kiba kya buli az'amaanyi nnyo na kya buli bwankwe. Bw'okola ekintu ekikyamu n'olizooti nga gye bakuzaala. Ky'ogamba omulamuzi bw'oyireeta abantu b'oku kyalo kyo ku kkooti tagukusalira. Kati olinga ng'agamba nti abasumba kubanga bayina abantu bo tebabasiba bw'ajja kuleeta kyaki ejjule ku kkooti. Amateeka egyo bye tegabimanyi. So Mpuuga njagala tumuvunaane nga ssekinnoomu olw'ebikolwa bye n'ebigendererwa bye ebitaali birungamu mu politics ow'ekigonjofu. Kati Kyagulanyi ye tunenya waaki omusajja amuwa obuledi of opposition. Ekifo Mpuuga kyasinga okuba nakyo mu CV ow'ekitiibwa kati ate essaawa zino yamuwalana asobola okuba nga kati ne mu palamenti yonna bamuwalana ye bamuwalana yaani presidential material tebakisigwa kyeyita naye tusobola okukuba mu tokyo presidential material nga yafuna mmeka bagamba nti gwe weepime jangu mu lwesi njagala ow'ekitiibwa ajje mu lwesi n'embabazi yasooka kweyita presidential material era nga bagamba mbu Honorable Mbabazi bw'ava mu gavumenti egwa
byagenda okufundikira ng'alina obululu 10. Yafuna emitwalo 9. Gyali mmeka? 9 njijjukira. Emitwalo emeka? 9. Mu Uganda yonna miliyoni 5 agaba na Uganda. Batera kulonda 7 ku 12. Percentage eri mmeka? Nzo yafunanga 0. Webale nnyo. Maisha imu nkwagalako ebintu obitegeera mangu. Kati gwe wasoma omwana n'afuna 0.0 mu kirasi. Ne baga the best in this and the following. Obululu bw'ambabazi bwasukka obutono ku maanyi. Era wona ne bomba bazitalidda mu kalu yategera abana Uganda bazibu bamuwaganga. Omanti ne gundi sebaana yasinga mbabazi obululu. Banga sebana lwesima mu DP yafuna obululu emitwalo 10 wana abana Uganda bwe bati onale bomba bazi. Talidda mu kalu. Ne Mawu yasinga mbabazi obululu kubanga Mawu yesima yafuna obululu emitwalo 10. Nenga bagamba mbu yali mugezi nyera government nga bwataba amwegwa. Yafuna emitwalo 9 rent abawe Kosovo eri wansi mu mazzi. Waliwo ne yakubaba mobilizer b'emigo. Katongole. Sing. Wow, yabayita. Yabayita. N'abasabula emigo omukomu. Ngana Uganda muri babi. Kakati OHTW Mpuuga yandibadde ayina ebyokulabirako bingi. Nti ekyobwa president si gwakyeyita. Tusula kuva mu nnimiro noga nti kati mundaba amwe president teyeyita Abedi yamuyita. Abedi yamuyita teyeyita. Kati gwa Abedi olaba ategeera nnyo ye yabwesimbako yafuna mmeka Abedi obwa president. Yafuna emitwalo 3 weba nnyumba opangisa mu lujja ebwayise. Kati Abedi ye yabwesimbako ne bumulemerera. Omanya abatwaka nti tubuulire boyita nabo. Tubakubuulire you can't collaborate with failures. Noluuza nti ojja kukola ki? So mu kibiina ki? Nze bajja kulangira. Naye tumaliza bannayuganda omuntu wajjanga ne yeesimbawo. Mwegendereza obululu bwe mumuwa kubanga siteeka liyinza okujja nti obululu bw'ofunye ennyumba gy'osulamu. Kisoboka kubanga wano tulabye abantu bangi nnyo abazze ne beesimbawo. Waliwo noono professor balyamuleba gumukasanvu balyamuleba n'abaana baabe Makerere yasomesa tebamu gumukasanvu ennyumba eba yakibaawo ng'ate eri mu mazzi gumukasanvu. So byebyo gundi yafuna mmeka mukaako yaweza omutwalo mu kalu yeesimba okuba pulezidenti. Pozi ne mukaako yeesimba yeesimba yafuna omutwalo gumu gwali mu mutwalo gumu 2. Oya abaana ba street gye basula bakufunira ekiyumba ne bakufuna wooteeka ekiveera. Ne kati n'obwa president abuteekeko qualifications omuntu asooke yeesimbe ku kyalo ki. Kalate Mawu asula bulungi kuba yafuna emitwalo ago eso ennyumba eba muttooyi. Mawu yakola kano Besigye nadda. Kati kano era naye abasula mu nnyumba za bbeeyi apartment. Kano Besigye nadda. Enzo obutaweza na bululu. Anko Besigye muleke. Bali tuwozeezo nalibo Mawu. Twatwise omukolo ne Kongs. Gwe n'omukyala tubagaliza birungi byerere bananga omusajja we bakutwalako omukazi muleke bamutwala anti ex w'omukyala ono paka nakati tubadde tusaba naye omuntu eyannumye ennyo bambi ye mwami Magogo. Yalekawo bali bakyala be yagudde mu sanctions. Era bulungi mwera ababase eri abakazi baloga.